Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ekibuuzo kibadde nti obukwakkulizo bwa tawuba buli busatu oba obukwakkulizo bwa tawuba buli butaano? Baganda baffe babiri, buli omu najja nga alina kyawagira ku bibiri. Omu ng'agamba nti buli busatu, omulala ng'agamba nti buli butaano, waliwo n'agambye nti buli buna. Ne tugamba nti ansa zino ebbiri, buli busatu buli butaano, ntuufu. Oli yagambye nti buli buna tetumwogeddeeko olw'ensonga tebubadde mu kibuuzo, naye tugamba bwetti hafidhakumullah. Singa omuntu agamba nti obukwakkulizo bwa tawuba buli busatu, abeera mutuufu. Ate singa omuntu agamba nti obukwakkulizo bwa tawuba buli buna, abeera mutuufu. Ate singa omuntu agamba nti obukwakkulizo bwa tawuba buli butaano, naye abeera muki? Naye abeera mutuufu. Kisinziira omwogezi ono kiki kyabeera ategeeza. Obukwakkulizo bwa tawuba bwo nga bwo ekintu ekikola tawuba, obukwakkulizo obuli busatu. Kwakkulizo akasooka al-iqla' ani dhanb. Al-iqla' ani dhanb ye muntu okubeera nga ayimirizza ezambi n'atagenda mu maaso kulikola nga mu kiseera kyekimu bwe yeenenya, yaani teweenenya ng'okyagenda mu maaso n'ekintu. Kibaawo ekyo? Naam, kibeerawo ddala. Omuntu abeera awo ali mu kulyazaamaanya bantu, minzaani yagiteekamu akantu, alina engeri gy'apima kiro nga ziringa eziwera naye nga teziweze. Naye ng'eno bw'agayira bannange, Allah tusaasire busaasizi, Allah bw'atatusaasa n'atusonyiwa, zijja kuba zitusanze ne bannensi kyetukola ya rabbi. Allahu akbar. Bw'agenda mu maaso bw'apima ne minzaani eyo nga bw'ayogera ebigambo ebyo, Allah tusaasire bannange, Allah tusonyiwe ya rabbi, Allah bw'atatusaasira. Kakati ebigambo ebyo aba kubyogera nga ayimirizza byali badde bya mugaso. Ne bw'abyogera ng'agenda mu maaso, ne bw'aba ng'eri ku mutima, ddala ddala okusaasira kuno n'okusonyiwa abyagala, tebeera tawuba kubanga tayimirizza zambi, akyagenda mu maaso nalyo. Akwakkulizaako okubiri annadamu, kwe kwejjusa. N'abeera nga muli mu mutima afunye obulumi ng'alinganga agamba nti akaseera ke nakoleramu ezzambi lino oba ke nakoleddemu ezzambi lino ne kamala kajja kati ne kakomawo, ezzambi lino sirikola. Ng'alinganga nti law istaqbaltu min amri mastadbart, singa kati entegeera gye ntegeeramu, gye nabadde ntegeeramu oli we nakoledde ezzambi saalirikoze, mba kubanga nsiriikiridde saalirikoze, mba kubanga, yani yejjusa okuba nti ekyo kyabaddewo, tayagala kimuyisa bubi okuba nti ekintu ekyo kyabaddewo, kibayita nadamu. Kwe kubeera nti ekyabaddewo buli lw'okijjukira tekikuwa mirembe, kibayita okwejjusa. Amma singa buli lw'ojjukira ekyabaddewo owulira obwomerevu bwakyo, bwe kuba kusala muntu nsawo okyajjukira obwomerevu obwo, bwe kubeera kwenda okyajjukira embeera eyo, bwe kuba kyonna kye wakoze ekikyamu nga okifunamu essanyu lw'okijjukira, kana akwakkulizo kaba tekabaddeewo. Nadamu kintu kikwakirira mu mutima, buli w'ojjukira ng'owulira bubi, omutima nga gunakuwala, nga gwennyamira, kibayita nadamu. Ekyokusatu kwe kumalirira, noga nti ekintu kino siri kiddamu biidhinillah, siri kiddamu. Omalirira titogenda kukiddamu. Nekitegeeza ki? Singa oba oyimirizza ekintu ekyo muakkatan, ekiseera, naye nga mu maaso olina essuubi ly'okuddamu okukikola,
oba omutima gwo togunyumizza lunyumya olwo nti mutuufu kino ekintu sigenda kuddamu kukikola, tekibaddeewo ekyo mu mutima, kubanga al azmu ebeera mu mutima, tebeera ku lulimi. Lulimi soga nti sigenda kukiddamu naye nga mu mutima okiwulira. Kakati eyo tebeera tawba, okutuusa nga mu mutima mulimu obumalirivu obutakiddamu. Kakati singa ebintu ebyo ebisatu bibeerawo oba weenenyereza Allah tabaraka wa taala, nga nyimiriddeko wano, singa oddamu n'ogwa mu zambi eryo, okwenenya kuno kuba weenenya kuba kwali kutuufu? Naamu, kuba kwali kutuufu. Era eri zambi liba ligenze. Obanjibwa kuddamu kukola tawuba ndala. Naye singa obeera nga obukwakulizo buno obusatu tiwabutuukiriza, ezambi kuddamu n'olikola likubalibwako, nagali ge wakola gakubalibwako, kubanga kyewakola tekyali tawuba. Kyewakola tekyali tawuba okutuusa nga obukwakulizo buno obusatu bubaddewo. Kasa obeerawo n'oyimiriza ezambi newejjusa n'omalirira obutaliddamu, tawuba eba emaze okubeerawo, era ezambi liba livuddewo. Ne bw'oddamu okulikola lyo lyeri emabega liweenenyezaako okwenenya kuli okw'amazima, amazima gali agali mu kifuba n'obumalirivu obwo bwajjawo ezambi eryo. Kati nkole ntya? Ddamu okole tawuba. Subhanallah, ddamu n'engwa mu zambi omulundi omulala, ddamu okole tawuba. N'ogwokutaano naamu, n'ogw'ekkumi naamu. Gwobanjibwa kintu kimu, bw'okoze tawuba obadde mumalirivu ku ekyo obutakiddamu. Ibn Taymiyyah rahimahullah mu kitabu kye al imaanu al awsat, omusajja yaleeta ebigambo ebyabuzibwa imaamu min a'immati al muslimin. Omusajja natuuka muga nti ila mata, okutuusa ddi nga nkola tawuba bwengwa mu zambi, okutuusa ddi? Naga nti ila an tuhzina shaitan, okutuusa sitaani bwenakuvako nti kubanga oba ofaanana ng'omuntu gwe bakuba ekigo n'asituka, bamukuba ekigo n'asituka, bamukuba ekigo n'asituka, ogenda okulaba nga khalasi tekikyakola makulu, sitaani ng'ekuta ng'ekuvaako, kubanga buli lwekutuusa mu zambi agenda okulaba nga obuwanguzi bwetuuseko ng'obujjeewo ne tawuba, ng'eddamu ng'ekusula mu zambi eddala okutuusa olega ne khalasi lwekuta, ila an tuhzina shaitan. N'olwekyo kasoobera ngoze munogwa mu zambi eddala, toyimirizanga okwenenya sitaani inaakakodya agati kakati tokwatibwa nsonyi, Allah tomukwatibwa nsonyi. Olwo sitaani kati yeba ekutta omuggo eri ku kituuti, yeba ebuulirira, Allah tomukwatibwa nsonyi, yekutta akazindaalo. Tolowooza nti nno bubeera bulungamu, la, buli woogwa mu zambi manya nti nno olina okusala amagezi obeere nga ojjawo ekintu ekyo. Kakati obukwakulizo buno bubeera ddi? Obuna bubeera obuna singa omuntu aba ayogera ng'ataddemu okubeera nti omuntu olina kye wamuggyako. Kati wano oba olina okukimuddiza, olina okukimuddiza. Kati buli buna. Akookuna bw'obeera nga muntu gwajjako ekintu kye, hakki ye lyakali wakati wona muddo, olina okumuddiza hakki ye. Bwe kiba kintu kikalu kimuddize, bwe ziba sente zimuddize, bwe biba bitiibwa mwenenyeze. Wamwogerako wawa obujulizi obw'obulimba ku ye n'ebifaanako bwe bityo, mwenenyeze. Tokyasobola, yitiriza nnyo okulaajanira Allah ayingire mu nsonga zo. Ayinza oba tokyasobola, yafa n'ebifaanako bwe bityo. Bw'aba taliiwo, ekintu kikikwata n'okiwa abasika be. Bw'aba waali naye ng'otya binaavaamu obuzibu, osobola okukwata ekintu ekyo n'okitwala wabba mbazzi, nga bw'asala amagezi n'ogibba, sala amagezi ogikomyewo, jangu matumbi buddu ogikasuke mu lujja iyo otambula ogende. Bwazuuka mbazzi yange oba yali yabulirawa oba wahakana. Kakati bwe tuteekamu ekyo oba buli buna, n'ezambi wakati w'omuddu ne Allah bubeera obukwakulizo busatu. Kasa kugattako amazambi gali wakati w'omuntu ne muntu munne, kitonde n'ekitonde kinne, awo obukwakulizo olyomeka? Buli buna. Kakati obukwakulizo buno bubeera ddi? Obutaano. Nga tuzze ku buli obusatu bubeera ddi? Obutaano. Abagamba nti buli butaano baba batunulidde obukwakulizo buli obusatu ne babeera nga babugasseemu. Kiki ekikubadde mu kifuba ekikusindise okukola tawuba?
waliwo ensonga ekusindise etali kutya Allah. Kasita wabaawo ensonga yonna ekusindise okukola tawuba nga tebadde kutya Allah, tebeera tawuba, tebeera tawuba. Wabula waliwo ebikutuuseekaawo, sajja bagenda kukuba miggo n'olayira n'okola byonna byokola, naye nga n'obalaga nga bwewenenyeza, naye nga ekikusindisiza kutya miggo so si kuba nti nno otidde Allah subhanahu wa ta'ala, oba okoze tawuba ku nsonga olw'embeera gy'olabye abantu abagudde mu nsonga nti abantu bagwa mu kintu bwe kiti, gundi yakola ekintu bwe kiti, bamukuba emiggo ne bamwokya n'ebipiira. Sigenda kuddamu bubbi, kambuleke nova ku bubbi nomali sigenda kubuddira, siyinza nakubuddamu, sikisobola kubuddamu. Oyimiriza omalidde obutabuddamu, lwaki? Olabye gundi omukuba emiggo, so si nti nno otidde Allah okuleka obubbi. Idhan eyo si tawuba. So ng'oyimiriza n'okumalira omalidde obutakiddamu, naye ki ekikusindise okwenenya? Kutya Allah ti baba mbyenenyeza, eyo si tawuba. Okwo si kwe kwenenya. Okuyitibwa tawuba kuli okujjawo ezzambi. Olina kubeera ng'olowoozezza ku bukendeevu n'okubuka ensalo za Allah bwe wagwamu, n'obeera ng'ekikusindise okumalirira okujjawo ezzambi eryo, okulijjawo, okuliyimiriza, okumalira obutaliddamu. Kati awo kekwakulizo kebasooseza ddala nga baleese butaano, al ikhilas, okubeera nti nno tawuba ogikoze ku lwa Allah. Then akwakulizaako okutaano ke kaliwa? Tawuba waliwo ekiseera nga tekkirizibwa. Ebiseera ebyo biri bibiri. Ekiseera ekisooka singa omwoyo gukutuuka mu ddookooli, gukuŋŋaanye guvuddeyo eri yonna, gutuusa no mu ddookooli, amakulu oli ku momenti ennyini ey'okuva mu nsi. Kitegeeza nti mu kaseera ako omuntu aba akyategeera era aba asobola bulungi nnyo okwenenya. Singa aba takyategeera, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaligambye nti yakubalu Allahu tawbata ahadikum ma lam yugharghir. Allah akkiriza tawuba y'omuntu yenna mummwe ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli. Naye tuyigawo nti omuntu aba ategeera mu kaseera ako era ng'asobola okwenenya, naye mu kaseera ako ng'awulira omwoyo gufuluma, tawuba tekyagasa. Ma lam yugharghir hadha kal gharghara, oyo atuuse omwoyo gutuuse mu ddookooli, atuuse mu gharghara, idhan tekikyagasa, tawuba tekyakola. Akwakulizo akasooka. Naye omuntu ne bw'abeera ng'ali ku ssaawa yakufa, abuze eddakiika 10 afe, agonze akoze atya, n'agamba bannange ndabika nno ŋŋenda eri Allah, bannange ndabika nno khalaas, ndabika ensingi siibula, n'addamu n'akuba tooki emabega, obwongo ne budduka ne bwefuuza, n'agamba ya Allah, mbadde muddu omwononefu, mbadde nkola bino, mbadde ayi Allah nkusaba onsaasire, nkusaba onsonyi, n'abyenenya byonna ebyo. Ne bwebeera shiriki, ne bwebeera bukafiiri, Allah akkiriza obusiraamu bw'omuntu oyo. Ensonga ki Nabbi yajjira taata w'omuto Abu Talib mu kiseera kye ng'abulawo katono afe, ebula moments tono afe, n'amugamba agambe la ilaha illallah. Kitegeeza nti ne bwe kubeera kuyingira mu busiraamu mu kiseera ekyo, ebula eddakiika 10 omuntu afe, Allah akkiriza okusiramuka kw'omuntu oyo. Akaseera ak'okubiri ke kaseera ng'enjuba tennava gyekola etya, gyegwa, amakulu tennava gyegwira. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam la taqumu saa, kyama tekigenda kuyimirirawo hatta tatula ashamsu min maghribiha, okutuusa ng'enjuba eviiriddeyo gyegwira. Fa idha talaat, bw'eriviirayo gyegwa, waraaha nnaasu, abo ne bagiraba, amanu ajmaun, bonna bagenda kukkiriza Allah. Nabbi nagati wadhaaka hiina la yanfau nafsan imanuha, ako nno ke kaseera kennyini obukkiriza bw'omuntu bwe butagenda kubeera nga bukkirizibwa. Allah gyatekkiriza kwenenyako. Mu kiseera ekyo lunaalaba obwongo bugenda kudda. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu babeerawo, naye nga ekintu ekyankanga bwe kyamaanyi bwe kituukawo, embeera bw'ekyuka, nga basobola okusika obwongo ne balaba imaani bweri bulijjo abeefula batagiraba. Nabannabbi bwe baligiraba ng'evudde gyegwira, amanu ajmaun, bunagenda nga tukkiriza Allah. Nagenda mu kaseera ako maadha obukkiriza bw'omuntu ne tawuba biribeera tebikyakkirizibwa.
n'olwekyo barakallahu fikum ezo ensonga entonotono zetuyinza okwogera ku tawuba. Kitegeeza ki nti omuntu asobola n'okugamba nti obukwakulizo bwa tawuba buli 6 olwo ng'akoze atya ng'akutte buli obusatu n'agattako nakali akokuna akokuzzayo ebintu n'obukwakulizo buno obubiri aka ikhilas n'okubeera nga tawuba ogikoledde mu kiseera ekituufu. Ne tugamba tutya abagenda kugamba nti okuyimiriza ezzambi, okwejjusa, okumalirira obutaliddamu, okubanga olikoze ku lwa Allah, okuzzaayo ebintu by'abandi bwoba byewatwala, n'okubeera nga okoze tawuba mu kiseera ng'ekyakkirizibwa okubeera nga ogikola. Wafaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.